Welcome to Shalom 256 is happening but tugamba kaswa kigambo it is happening mantu agura kamera watandise okuleta ekitabo tuzimba kati kintu gundi yaine ekitabo kyebirimbo kati ani innocent kusura aine ekitabo kyebirimbo yajaye ekitabo nabikola page ku page tegusurwa aine ekitabo nagamba ano ngenda balimba ano bwenti nagamba omwana ogenda kumbuuza wano ate yagamba omwana okumubuuza interview we tegusurwa wano nkudde wano Tegwe bibye biteke tegusurwa nga mugezigezi muyifu kade bibye biteke teke agamba akanya mubuuza amala yanyi yanjera bidde waliwo muwala omutiti akala kwekanyako kati niti ko interview nange obenya yanyo muwala yampanya aje ekitabo kye kinene nga mbuuza ano bwenti Bulaka book nagimukwasa namulaga page we batandikira bine byafu bitufubutuka sibyalimu nyatudda nyumba yake tunyimyemu kembozi tuteko mipira tebachi wandise ekyo egwali decent tutabusi omuntu yagezako tutta yali Galatasaray yatukubya sente Newcastle yakulya Newcastle atemanya katonda anyamba nabakwata gologolo kubanga Newcastle kubanga kuchita beza sibu tukaleka papula jebbi obo kyali nabyokola kubanga West Ham ebanga lona mufu natugira ku Newcastle ne yeyagala nakola interview lokole ne Frank Antambi ne mga atamu nyoti nga mufu agenda kuba manyo bamujjeka akabonero interview jeri edachike kubyeso nga tuli ne Entambi ne magamba Nottingham Forest infu egenda kuba maniyo obe mujjeka akabonero nga egwali gwe yali akuba ye mulamu alwa maniyo aji hanje bafuku bafu kyachi okola kyachi ajimanyi manya eri ku Premier League tuli ku kikopo tukigoba okigoba ruta tuli ku kikopo oli mukyakumeka ekyo mukyamunana kati ngaakulembera kusinga obone obumeka asa nsinga obonero omeka mwenda meka 29 tulina obonero 19 2 mu mwenda 2 mukamu nina obonero meka 16 siwa aji siwala tebuyungika kati omuntu gye asudde mu bantu mu mbya de Sunderland jukira abadde abikola naye ffe twalabuse abafana yatawa kutegologolo nenje oyo najjeko ne simu najjeko ne simu nagambye omusibi wange wa beti bamulidde ku Newcastle nalabuse aji kati eno ya Airtel balabe eziko ku Airtel bitwakoze sente kweziri rajo twakozeyo kako okalaba zino zita za kusaga kachako kako nezo ijitwakoye dala sente yo Airtel kati kankulaga wano MTN eziriyo bwana yogate bagala balaga baba bawulira bayomba Abaganda bagala bali bubi kitusanyusa nnyo Chova bagenda nnyo mu kufiirwa olawe ziri ku MTN tukomawo lutwaka komeka waliwe bali bakubengoliza mu 2 mwezi zali 5 kati tolako zino twanya nina zijja kunanya birthday omwana zagenda mama ngaka batambuza akantu Assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi manyize kalireti ndi bulungi mama ngoli mu mudu apate kafuba anti ati mbadde tetwerabangako oli serious yes ndi bulungi haji oli chaji aje ali mukunkuza mpe birowoozo ebizimba njagala haji nzije nkikunyumizeemu kitegeere nti owabya abasajja ate kyala haji nabadde nyakugamba otulimbye ekimala esaawa omanye nti omwaka guggwako tukomyawo atulimbye nnyo wotukutte katita haji kimala naye nga ndikumazi omanyi nti ndikumazima meerere omusajja yagamba atya ku lyato mamuli yakubye n'oluyimba mamuli naye lwakomye ku lyato era lwabuze kati babanza abantu Salomo ndeka baleke antu agamba mbu olimba katambula eno kafa mimu wanje katatambula mimu tekatambula wani eta Jaden tuli mukebera aji
Manti soka kebera mwana tulina omwana yasala bano okenda entertainment talk yasala bwa betting olaba yitwakoze ali mu byanfuna yali mu byanfuna olaba yitwakoze sente twakoze sente aji so nakoze ate leero masavu agalo gaggawala kwata Arsenal abantu kambanuka oyi bayisize mwana abantu bakola ku sente so kebero nange ndaguleko olaguleko aji agenda kulagula kati Arsenal namu kati Napoli Frankfurt tuguwani akedi bitaliwo nze ngaba 3 ogaba 3 kali Arsenal ne Slavia nengaba Atletico bane muwandike ezo sente tulabe tusambuzamu waliwo Madrid Liverpool abono bawulira PSG Bayern ate wakimpa Tottenham genda gujjawo iyo ezo 3 nze ogabye Arsenal Atletico Tottenham ngenda zisiba songerako ayongerako bibye ezo zonnungi buli omola buli omasobola Tottenham kino no yakuba no kopenya mukuba Bayern ne PSG ono gologolo ebyo byammwe ne Madrid ne Liverpool gologolo Juve agenda kuba Sporting CP ebyo byange Napoli tomwesiga nnyo kedi bitaliwo ne Scott taliwo ate na kino kitimu kino kifranka fati kinzo tabukira mu kinzo okukunyweza emba n'owulira omwe kirabire Germany bwe manda be mipira jayo ndaba se kitudde kitambula mpola ne bali abasatu so kwata je akabadde kabayira we tubeera ku state babwe tutyo twakana tubayisa ne bategeera ayaba nganti ogenda kunjigiriza akapapula tujja kuyiga bwe wagane wano omutajja yampereza emitwalo 10 nazimpanzirie olwokuba agamba gwe twewola sente mu bank kyekituufu yanga Shalom webale kukyaza gikapo senge ensawulo ebigambo by'omusajja byayogera senge ensero onyanga oganyirwa mu nsi ne kunaku lwakiyamba toza kudya kintu Mungu kiyaga nti olwanagana nange butereevu n'okyetantala takusindikidde yaddogama nti no malayika wabula yeke mwenye notakitya nkitya abantu abasinga bawunzika bubi omanye ebiseera ebisinga tuba tulaba abantu abapakasa tulonda mu bafunye bokka ne tuleka bali era omulimu baba gukutendera okufuna banoonya mu bakoze kati aba mu betting omuntu bayinza omubuuza salamu azirya n'omubuuza omanye obukadde bw'abantu obuliriddwa sente zaabwe basooke basasula ono bamuweeko abaliriddwa baba bangi nnyo baba ebitundu 95 omanyi aje basinga obungi bwe balidde bangi nnyo singa kampani teziggalawo zigaaya be basinga okulya abantu abaliibwa bayitirivu ne bakola apiiru bayiga ebintu bya kooti apiiru nange n'agamba ajulidde aje apiiru yantabukako agenze mu kooti esingako nawo ne gumusingirayo naye akaliko kali munyonyeza ku baleefu b'ettake bazannya zaala batukubya eno tiimu yonana Trouble Sport tekwagwa 0-0 weekend ebyemipiira bisoboka olaba mwami Salomo buli abantu abateekako omujoozi buli omu aba basobola okukuba munne kasanga abantu basanga mu liigi emu kibayita liigi nti abo ba liigi emu kitegeeza kuttunka oba ali wansi mu Southampton oba mu liigi emu abo baba beesobola olunaku lukeera obuyina kukuba asemba wansi manyi se twabiraba onyo kati Galatasaray akuba Liverpool omuntu nga bali mu liigi emu y'ensonga lwaki kakati Man U ali enondoza mu kyakutaano timu kya munana totwambusa nnyo muri mu kya munana mwali mu lwanagano omuntu ali eno wansi okimanyi twabeerako mu kyokubiri first half naye kuno temutya mugenda kumalya mu 10 abasooka aje 10 watu agenda mu Champions League batwala timu 5 twagala Champions League temugenda kubaamu mugenda kujja wali tujja mufuna ani jitabo adirabi katambali muzanyo timu ezimu ziri mu muzannyo anti omuzannyo waliwo ne zikirisi zijja Tottenham mweyagala anti kati ngenda kumanyira ombuli ejonojjawo Arsenal gatwala Premier League Man City gyogenda okujja mu kifaawo eno okujja mu Champions League Chelsea Tottenham Bournemouth ayagala muli bakusabira nnyo nze ndamutagala ne system ya omulimu yeeganya kwaganya okikkirizayo system yeeganya omuntu abawe nga abeerewe
ene ntesanga ani kuya abantu walere fasa abazadde twagula omuntu afa hata kyetinzo otukosa aji singa tukaya mu Champions League tujja fiirwa abazannyi abakabi betwandiguze ate mbadde mwagula kino ekyebirevu mbewumu kinyikivu kijja anya tekigumanyi nnyo kanya jja mu Africa ate tagumanyi nnyo omupiira amanyimu aji tagumanyi talent si novu naye munyikivu Manio yayinangamu omusajja bamuyitanga Tevez nga wegugwa waaba ne Rooney talent mye izadi waka banyikivu gugenda ova nga mu kisenge gyali ngeri ali mu 7 ali mu 11 oyogadde ng'omusomesa wange yanga French just practice do a number every day byaga otuka nga musinya fees unyika mu Faransa wanji Ofansa nga rwannema katwali omuntu nga munyikivu katwaba bintu byokulwana wali abalwana kyava awangula mu malirivu amanyi okulwana kulimu obumalirivu omuntu omumalirivu asookukuba nga gwomusinga n'amaanyi baada tegesa fight yange ne junior ne asante baada agatuwa ntono kwa kwekuba twemalegga yangana ate andi wandi badde kuside ya sisobola kujja biraba bono okujja nolabe nembe ekikonde nze munnange ebintu byokwekuba ebikonde kyenva sibira nze mayi buli muntu bwankuba nyina okuwaaba simanyi bwe bankuba nga nkukwatako mu ngalo nga nkusika mu mukono tolwana kwaji mbuto tolwana ko nakoma kulwana mu P5 nalwana na Nasola atera yankuba omwana yakuba aje kakati soba kati kuba olusima banyina amanyi basikola aje mazemu amanyi omwana yakubala kutuza wansi nakoma kulwana mu P5 ne Nasola atera yankuba Nasola abera wali kitago bwana omwana tewetegese yankuba Nasola nenge ncha nali saa kujja ku ssomero nga buli gwe nnengera mu mutya bantuulako kyankube kigone kintulako ne kinfukirira kiwanvu kiri kati walina omupiira gumu ogw'abalenzi n'abawala neŋŋenda nga abawala ndaba basenyo tebamala nengutoolawo nengukasuka eri mu ky'abalenzi Nasola nambaka okasseeyo gwaki yali anzise nakutuulako okuba ne mayi byokulwana ndabika sibisobola si kintu kyo era nze naye wanga nonesiga nti kasa tuli babiri n'otankulota baba bagenda kukubira bwerere toli mulwanyi aji nvaawo ne mŋŋenda nnona babbawunsa oba nzira bakujjeemu mannyo abankubye oba olina okubaawo nawe oteekewo aji embeera nze sikozesa maanyi ennaku z'omwezi nga 21 tuli ku Friends of Shalom Vulumula emmeeza ziggwawo njagala okubaza waliwo nali bwange yaguze emmeeza ani Shamimu Nanfuma ono wa Kampala akano kakwano kange bambi kanguzeko emmeeza 2 ako nga kubadde akakyali ku university nga kakwano kaffe kaludde kamanya ab'ebitone Kananfuma ako Kashamimu mu mitu by'abayimbi adde sikimanyi Shamimu muyanguzeeko emmeeza 2 Shamimu Nanfuma era kati ngenda muyirawo omubiri Shamimu oyo ninga kawala kato bane kalungi nakalabye nagendawo nga kalina gwe kakoledde birthday surprise nze nagira side yoli gwe bakoledde tena tulina gye twasoose naye bamukoledde omu nannengera nga ndi eri ate nayo nsala dance naye gwe ekisajja kikulu tokkutako ekyo kyekisaati mwobadde ng'eri olidde nga nenyo yewuuyo ngamba naye kati nvuma lwaki tebavumyemu omuntu waabwe nze banvuma kawala kato kalungi ate kayivu ate kagezi mugezi Shamimu mugezi yanguzeeko emmeeza 2 era abantu ba Kampala mbasaba mumumpere akalulu mpolampola aji tutandikirewo amaye kati wano tumazeewo omupiira tumazeewo bannange buno bulango bwange mugende kubiva organic mugwe eddagala abajanjabisa butonde yatandikire n'ibintu ngene nimbyera bidde sigo wabiwandiisa nze kennyini yatandikire waneeno eno waliyo ki byonna tujja birama tuveeno twambuka leader of opposition Joel Ssenyonyi avudde waka video kalabye n'ayogera ba commissioner abewadde obukadde 400 waliwo empya ezafulumye leta simu yange mulage aji mulage mpuuga etwogerera alina obukadde 4 obumwongeddwako
Tezibanga zeno Franka Gasumba zeyogeddeko nti sente zayiweta manyija zezo mu constituency ziso. Ekyazimuwazeza zimuyambe mu campaign. Beba nabaka abafunye akasiimo ono Ssenyonyi nabwe screenshot ye. Esther Afoyochani. Sirangi Solomon, Onebo Akampulya Prosi, Wei Lubanda, Mpuga Mathias. Anti bakafunye bati kachi. Baba wadde abukadde bina. Bubambe mu campaigns. Ngaba baka. Ngaba commissioner. Kankola councilman Ssenyonyi nje ya Kiwandisi honorable. Nchikulage wano. Na Uganda ne eggwanika lyayo libaamu ssente. Oba ezijjawo ze bagaba. Saagala kulimba. Na iwe tuogerera mukwano gwa Mpuga amunoonyeeko. Kimbuuza. Eggwanika lya Uganda libaamu ssente. Ssenyonyi. I've been lably informed that some weeks back, the four commissioners of parliament, Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Esther Afoyochani, Honorable Prosi Akampulira, and Mathias Mpuga received a second service award, 400 million shillings each. Kati lwe Rwenda aluwezezza. Anya billion, anya n'ekikumi kyalya. Katajepi. Mpuga tatudde. Era kati buli abanja Mpuga amunoonyeeko. Gamba bugambi ab'omu constituency nti essente weeri. Sente muzifune omukulu yazifunye. Mpuga afunye obukadde bina. Beboga kati waliwo empya bina buli omu asabeyo ka sente tebatusaba bululu bwabwerere nga bo bagenda batwala butwazi sente. Ekyo ate tekitta democracy mbu muwadde Mpuga n'abalala sente ba commissioner banoonya akalwata ababyesimye. Anti kati olina gamba ba mu constituency nti omukulu yafunye sente muzimusabe. Anti babanga bamugeza kunoonya kalulu. Ate nyendo mukungwe gye bali baagala ki? Kakati buli watuuka bamusabe sente. Tekitta oluguudo lwa political kali abaana abato abagala okwesimbawo nga talina sente. Anti abaziga baki baagala. Kubanga zina gye ziva zigende ziyamba abantu mu kalu. Kati kiteza abaziga gye ziva bo kye baagala. Bakutte ekkubo lya konoona byabufuzi. Nega kati nze ngamba abalonzi Benyendo Mukungwe nga mwami Ssenyonyi bwayogedde nti mwami Mpuga yafunye sente gwe baziwadde mwami Mpuga muzimusabe kuba bazimuwadde zireeteramu z'abalonzi ze kali buli omu amusabeyo ka sente. Naye anaakabawa. Anti awo nange mbasiko. Kati batugattako ebitaano ne tugatta bino ebina ne tugatta kiri ekikumi Mpuga alidde biliyoni. Kati awo n'otasabayo sente waki bakuwaayo 5. Nga tolinamu akaluluko. N'ogikuba empale. Kati bano atajja beebaka bulungi yeebaka nga ffe twebaka. Baluwa. Kati nga Mpuga bafuuse. N'aloota. Ng'afuna ez'obwerere bw'ati. Enyo nga gw'ofuna ssente, enyo nga mukyala Kibalama yafudde. Baamusanje mu Kinaabiro ng'afudde. Tamanyi bbaawe gy'ali, kati abaana basigadde batya. Bannabyabufuzi abasinga batulabanga boolaba ebitooke bwe bitulaba. Olaba ebitooke ng'otemayo enkota. Obwana bwakyo busigala bukaba buno boolaba bulose. Lwakuba olulimi olutooke tolukola ki? Tetulumanyi. N'ebitooke bikaba kisigala kikaaba mukadde wakyo omukoze eki? Ate bagambira mbu aje olimba. Ate kulimba. Kati kisigala kikaaba naye ng'olutooke tolukola ki? Tolumanyi. Kakati ne bannabyabufuzi batulabanga ebitooke, batulabanga ebijanjaalo. Atwalako kyayagala moba buno bwana busigadde bukaaba mwe mumanyi. Abantu bavaamu akensa akensa edda twalina ensa twakula tugamba obeeranga n'ensa. Mawulire ge gataali wera bataalina nsa baali bangi. Abo byabanga mu bba. Amawulire gaali nga matini twabanga na ga radio na TV. Kati kyogamba singa amawulire ga radio ne TV ge gakyaliwo singa ebintu bino tubimanya. Babandu kubyenge simu ku radio story. Kali gwe Ssenyonyi ki kyakyogedde waliwo radio yakyogedde ba TV ne tukiraba ku social media. Kakizira n'ebiseera by'emabega byaliwo naye nga amawulire matini ne tutabitegeera. Gwe abali mu ziri olowooza nti bafuzi bajjo. Omwazi tutte wajjo atandise kati okwesimbawo. Myaka aga. Kakatogamba otya nti ensi eweddemu ensi yali teriyiweera. Nedda baalyanga. Ate bwe bajja bwe bagamba mbu mulonda abakulembeze abalimu ensa. Ab'ensa kati beewo. Mulonda abakulembeze abalimu ensa. Be bakiggumiza. Kati beebo kati balina kugamba yazitutte mu mateeka. Yes.
omuntu akubbira mu tteeka gwe tomanyi abantu bali ku ttaka nga mu kkooti yakusinga bali ewaffe bangi naye nga liba liryolo omuntu akubba ne mu tteeka nga mwakubbidde mu tteeka lyennyini mwennyini ngera baliteekawo n'akubbiramu kakali na bino bye batwala ssente bazitwala mu bumenyi bw'amateeka naye nga bali mu mateeka nga tolina bo bawaabira naye ka tolina kugamba balonzi nti abantu abo mubasabe ssente bonna bebawadde bazibawadde bazibaleetere zammwe muzibasabe buli womulabako bwoti pa ssente nga tannakubuuza unalibonjo mpa olina ettu lyaffe abawe lwaki bakuwa otwetikkire n'otazituusa kwa toyinza kuŋŋa nti nazikubyemu ebipande zino z'abalonzi tokikamiza nnyo bantu bajja sinze basabe omusajja ssente nedda musajja bali bana basiikulire fitina babasabe ssente balina ebizubu abagakwekubako nfuufu ate nga enfuufu ogyekuba bwe yaga tukulonde n'okulonda kwata abalonzi beetaaga omukulembeze anyirira akubye essuuti ekitengi kya Mandela nga kigolole bulungi kyayambala ekyo ekirimu emitiiti kyekitengi naye kankubuulire nasoose kulaba Frank Gasumba ng'agamba buba ne info ng'agamba yabyogedde awo ssebo bunaku nga oba luggulo ngamba ow'ekitiibwa simanyi bwe yajesente naye sente zaayiwa mu constituency zisusse ali muteekamu ssente nnyingi mpuuga none mmanya nti bamwagala okufa obufi osanga naye nti ne mba nkwagala nga bakuwadde ettu lyange era olimpa kale bamwagala naye abaweeyo ku kasente kati gw'osindika abantu b'ennyendo mukungwe ate bakikule omubaka waabwe ettu ati Joel Ssennyonyi agambye bamuwadde zaaki kuteeka kubayamba mu kampeyini okunoonya akalulu si befe bakanoonyaamu mu abantu mpa kange period awe tulaga bw'otampa nga mpaamu oli gwe bataawadde ssente Nabiira Naggayo omulabye yoyo akyayimiridde akyaliku abaamulaba wali emabegako awo nga ekyamuweesanga kalu mu Kampala kampanya mali omukyala asinga obulungi olaba kati emyaka gigizeemu naye baaba ekikolo kiikyo suula ku kijanjaalo Haji gwe abalonzi okomekereza obagamba mugende mubanje kubanga tolina bwogenda kugamba nti bakoze ensobi bajja kugaa tuzifunye muki mateeka naye ekirungi bagaliza kubayamba kuki mu kunoonya kalulu kakati baziwa abalonzi kuba babeetikkidde ettu lyabwe mugende ku Bivu Organic Natural Product yasangibwa mu Mengo opposite Masengere ogula eddagala bajanjabisa butonde wake up call abasajja mu November twamusaze Black November ali ku Bivu Organic bazio 75262427 tuwa tukyali awo munnange nga tuvudde ku oyo awo nnaku bamawulire gafulumye jjo aji ag'omukyala Monica Kibalama bambi yasangibwa nga afudde mu kinaabiro ejo abadde abeera sayidi eyo kajadde abeera mawulire ga nnaku simanyi bamunjo adde abeeramu bwomu tetulina konfaaminga simanyi babadde naye ndowooza era weeyeeyo okusadi y'emukono gyadde abeera kya nnaku naye kansuubire nti bagiyita postmortem report eneevayo netulaga ekyasse omuntu mu kinaabiro oba yagudde bugwi oba alina kye yalidde manyi nti bajja kutubuulira naye kya nnaku kati abaana ababadde basigadde nga kitaabwe yabula buto ono abadde ataabulabirira naye wakoze ate Nabbanja yali atugambye mutaata abwe amanyi gyali naye kuva 2019 tatatavangayo tetumanyi gyali ndowooza kati omukyala ke yafudde abaana basigadde ettayo mukyala Nabbanja alina kutubuulira ddala waali oli nvaako kuba ayinza okukusaasira ate si yakyogera ayinza obutakuba nnyo yakyogera mu paalamenti ne vidiyo weeziri mu paalamenti baamubuuza n'agamba Kibalama tumuyina ate manya bagenda okujja be bayina nga taliiko kati simanyi oba kati anaazuuka ekitegeeza kati naye babeere bakisa babanga gyali abaana abo buli muntu mmanyi nti wenna oba oli mu security oba oli mu gavumenti oli muzadde weeteeke mu bigere y'abaana abo tunuulira ababo bwoba oli wako onywa caayi oba olya mmere tunuulira ku babo tunuulire n'abaana abo basigadde ettayo be mamadde mugaba balina nnyabwe kati naye afudde n'ennaku mwafiiridde nga anoonya bbaawe
gwe mukyala gwe wenna ali eyo ng'oli mu security weeteeke mu bigere oba oli mu gavumenti ng'olina obuyinza kyenyinza okubagamba kwanza ndabawo kyabaana kyova olanze we tuba tuziika naddala omuntu ng'aleswa obwana obuto sitera kutuula wano we buli mu maaso lwaki amaziga gaba gagenda kujja kati nze birowoozo bidduseka ekyo twazike mama waffe twazike Butambala birowoozo biddukaka ne ntunuulira amabujje gali kakati era nvaawo mangu ne ngenda nnyimirira eri ewalako kuba mba nsobola okuvaamu amaziga katombe geranga ebirowoozo bikudde kasa batandika okugaba mulekwa lese bamulekwa bati bajjeko wano nga nvaawo kaya numa butwazika yaleka omwana ow'ebbeere yana gwe yali ayonsa n'omwaka ogumu ekitundu twakuba nsaba Mungu baana ba kibalama abo Mungu abalere kuba tebafunye essanyu naye njagala mu maaso ate basanyuke basigaze ennaku yakuba nti bamulekwa kitaabwe tebamanyi gyali mama wabwe afudde bali bato badde ye bamulabyeko naye mu maaso abasangula amaziga babe basanyufu kubanga mu butero bayisiddwa bubi tebafunye ku ssanyu badde bagumidde ku maama waabwe kasita maama waali ne maama wuuyo enfa naye gyafudde nayo eri awo etyo Mungu amututte bw'ati oli tetumanyi oba gyali nga mulamu wabanga gyali nga mulamu essanyu balirifuna nga kitaabwe akomyewo ne bamulabako mpola mpola aja amawulire gafulumye ku Lwokuna luno lipooti n'efuluma nga buli ssaawa emu bannayuganda 4 bafuna obulwadde bwa mukenenya olowooza baabaze bulungi tebayitamu bikwata akantu kano mama yo gakwewuunya oŋŋambe tubeegadanga nnyo lipooti afumye gwadde mutwe gwa New Vision ku Lwokuna nga bagamba ki bannayuganda 4 buli ssaawa emu bannayuganda 4 netwogerera wano wali ali mufuna siriimu ajinza abuuza abazadde ffe abeesuliddeyo gwa Naggamba kwagala bulamu bulungi obuteesigaŋŋana lwaki siriimu yeeyongera aja ate ng'emiranga mingi yetukubye abantu beekuume abanoonyereza baabaze bubi baatuuse mu bitundu bitono ennamba nnene nnyo bayinza bawere 10 abafuna obulwadde buli ssaawa bawere 10 bagambye bameka 4 buli ssaawa eyo nnoonyereza nfu bayisaamu bana bonna bwe bati mubana buna aji abantu bano bamanyi ngafuna simbuli ssaawa omanyi abantu ennoonya gye banoonya loogi ekiro abanga bagenda mu masinzizo ekiro banoonya loogi nga baloogi bakola bukozi bwe bati tujjudde waloogi ezijjula yoga tujjudde kakati abo boga nti bali 4 bayisaamu ekyasinza okutuma ajimbana abantu ate kino nakyo kyobuuza baana bato ba myaka emeka between 15 to 24 anti ya myaka egyo emito omuntu aba tamanyi bulamu bwe si musiriimu yekka abaana bato tebamanyi bulamu bwabwe gotunyanga omwana omuto omuvubuka bwavuga emmotoka notunuulira envuga ya pikipiki yogera ku mmotoka envuga y'emmotoka oyo avuga by'emmotoka ogolaba oyo obulamu abuzanyisa jjebbi ajja kiraba nakimugamba n'olaba abavuga pikipiki omanyi lwaki basuula nnyo abantu ku accident nabo ne bafa bavubuka kati omwana omuto emyaka egyo emito obulamu tabuwa value naye gwe wenna aliyo esooka omanye nti obulamu bwa mulundi ogwo gumu tebulina sipeeya bw'oyina bwebwo toyinayo bulala obulamu bwa mulundi gumu tebuyongerako ensonga ki bw'owonanga obulwadde mu myaka gy'ekivubuka n'otuuka mu gy'ekikulu ate gwe weegendereze nnyo gwe Katonda akuwaayo mangu gwali ng'oyingidde emyaka 4 abavubuka abayamba nnyo beebaka n'abalwadde ne batalwala n'amuyambirayo n'agamba kanjira nkuwayo kyansi kati bw'osigala ng'otagala kyonoonya n'akikwasa ku myaka 5 n'ogenda onnyonnyola bazzukulu bo
ate waliwo omulwadde nno gwe nagenda ng'okulambulako emulaga eyo naye omulwadde oli nga kwegamba abalwadde bano aboolwali abaali pulandi mulwadde nga walwali ng'asaagirira nnyo kati obulwadde bwamumyusa nnyo emimwa natuukayo naŋŋamba bwana kazibu obulwadde bunnumi siriimu muzibu namba bula emimwa nninga gwe nalyanga obuli Haji yagamba atya yagamba obulwadde bunnumye bulwadde naye nga nemulambula mukwano gwange naŋŋamba obulwadde sirimu muzibu nnyo obulwadde nibwo sirimu namba bula emimwa ninga gwe nalyanga obuli ati nenye ata yali munnakwate nenseka naye omusajja anga kirimu yadda ali mukambwe mama yakutulwangako omuntu ebitundu ebimu anti teyandibadde mukambwe naye teyaliko yadde eddagala eriweweeza gomanyi okuba nti webakuwa yadde panado ng'olukutegeera nti oli wa siriimu kwajjukira abantu bo balowoozanga nti waliwo obulwadde bwe bayita siriimu naye mukenenya kitegeeza kawuka kali akanafuya obuwuka bwe obulwanyisa endwadde buli bulwadde ne bukuyiikiza anti simu oyinza n'okulwala obulwadde bw'abatono olwa measles jjukira buli bulwadde bukulumba oba munafu omuntu omugo oyinza okulwala measles oba amambulugga oyinza okulwala measles oba amambulugga ku myaka 6 obulwadde bw'abaana abo abaavula n'obufuna tandika kubuuza tebakugema naye baatugema kakati siriimu anafuya white blood cells kakati nofuna kati bo olwokuba mu biseera byedda baali bamanyi siriimu tajjanjabwa nga ne boolwala omusujja tebakutwala mu ddwaliro anti ayina akawuka n'olwala ekifuba ate tunaakola kimu nanti waakawuka kyova nti yalumanga bubi buli kirwadde ekyakuluma nga tebakijjanjaba mbuga oli waakaki waakawuka n'olwala embiro kawuka paka namugayiga nga embiro nnyingi tuguleyo kuddaga kawuka wamma obutamanya bwali bungi okitegedde ekintu kati kyekyaleetera okuba nti omuntu afa mangu akogga nnyo bw'afuna birashes ku mubiri yandifunyeyo oba ku katyubu kawuka kawuka nga tebakufaako bo bakuwa buwi mmere omuntu n'alwala ebirwadde ebirala alina malaria kawuka nanti babiri bakategeera era ng'ekyalo kyekulumulwa okujja okulaba kuwaakawuka bano baba bagenda tuzze kukulabako munne ng'olabye bugenda bigeya omulabye nze ntudde eri wala tebutambula ne bunnyingira sookoleke abantu agi bakuŋŋaananga okujja okulaba ku mulwadde w'akawuka wabanga kya bulambuzi okujja okulaba ku waakawuka era nga ewantu wali omulwadde wa AIDS tewaggwa bantu bano bafuluma enjungu ejjwa ne bagamba abasoose bafuluma ate ababakola amazima abamu kati abasoose mufulume na bano bayingire balabe ku mulwadde naye ng'ekibaleese kulaba waakawuka nga byali bikaamu era ng'omulwadde omuntu mumuwulira ng'awoggana mu nju ng'akola olamu ng'akaaba abaawo bagenze kulima ate kati gwatagenda kulwalira mwezi gumu ebijanjabo byabali bizike bakuleka nga mu nyumba bagende balime basembezanga ekikopo kya caayi n'akasowaani k'emimmonde bagamba bw'onoofunamu kutwanya ojja kugira okola ki tugenze mu nnimiro kati oba oyitawo n'owulira omulanga kyokka nga n'abayitawo era bagamba gundi yakaaba nti yalwala akawuka kwegamba wamanyi akawuka tewaba buyambi bwonna bafa bubi abantu abalina siriimu yasooka kati nga bo tebakimanyi nti osobola okujjanjaba buli ndwadde emulumba naye nga bo tebafa buli ndwadde kawuka oli olumugambako wandimufulidde oba ku mpeke z'omutwe kawuka naye nga omusajja omutwe gumutta kati byonna ebirwadde ne byekuŋŋaanya byonna tewali kijjanjabwa olina malaria olina ekifuba olina embiro olina amazzi olina ssenyiga kati byonna byonna nga tewali kijjanjabwa n'olyoka okenena tewali kijjanjabwa nti olina akawuka
nga lumu December ina kulwa mukenenya nja ajja kola embozi akawuka ako akawuka bulwadde bantu babulabye kati wano nti omuntu amira eddagala paka Mungu lwamutwala ng'era afaanana bulungi ne buli obulwadde ku mirembe giri myezi 6 ka taka engo towangala kalimu n'obukambwe byogedde wamma kanda lwate omuntu yawangalanga aje omuntu alwadde fine alina akawuka naye atalina malaria naye nga bolo kwa yalwala akawuka tajjanjabwa songo olina okujjanjaba malaria buli ekimukwatako gwe kijjanjabe wadde kalimu ekali naye tujjanjabe nebino ate oli ne bayabanga alina obusobozi olwokuba naye alina obutamanya ng'alina ne ssente era nga bwalwala ekirwadde kye atagenda mu ddwaliro yaga ate nnakola kya nti nze nalwala akawuka bambi nabo nga beekomomma kati kweka okuvunda n'owulya nti yakutulangako obusajja olw'ensi omuntu yafunanga lashes ku mibiri jjukira amabwa gajooganya ebitundu bya wansi omuntu ng'akubiddwa amabwa obusajja ne buvaako ne bugwali ng'obulaba ne bagenda babuziika ne bukusooka mu ttaka wabirabako oba owulya biwulira katonda ojja kuba mu comment section wabirabako twaliwo Beka yasamira muli abantu balwalanga bubi omuntu omulwadde wa sirimu oyo kyakugaa kituufu ng'osooka kyovanga baleetanga emmere ne bagiteeka butesi ne bavaawo aba awunya yavunda ayina amabwa ayina ki naye nga tebamujjanjaba wakawuka kati eyo ensi gye yava maanya ate binkanze era ng'okuli obulizi nti oyo yalwala sirimu katonda wange kerumukuba wansi nga kyabulambuzi abantu bajja balabe ku mulwadde wa sirimu afaanana abeera atya ne bwe twogera ebintu bwe biti abantu bagamba mujje ango kapa atandise atandise okulimba ango kapa atandise tebaaliwo ate abalala bakulidde mu bulamu obuweweevu abamu twakulya mu bulamu obukalubo jjukira omuntu akulya mu bulamu obukalubo mu maka agataliimu nnyo ssente tabaako nnyo amaka bwe tegatangira nnyo baana kusiiba nnyo waka kati mu kutambula ennyo wamanyanga ebintu bingi okusinga ono asiiba ewaka era Kampala ono amaka negaba mu byalo nga gali bulungi abaana baamu si bakozi obw'omu kibuga bino byolaba adduse ennaanansi mu jaamu olw'eggulu mu jaamu awo mu molo eryo ssomo omwana ono akwata ebinyeebwa eryo ssomo kakati ono abedde nga ali mu kisulo paka senior 6 n'amaana agenda ku campus muna agenda okuvayo ng'ensi tagimanyi buli kimu yeewuunya bigwera wano mu kitabo naye omwana oyo gw'olaba adduse ennaanansi oyo muganda wange totugoba naye ensi kyoba omusinga luzungu naye mu kuyigga essente saaba agimanyi amanyi ekyokukola ab'ensi bagimanyi naye omwana ng'akulidde mu kikomera bulungi si omubuulire manya moyoka esika n'akulira daddy like the cat can't start naye ffe emmotoka omanyi kati egize bwotyo omanya kansooka enkeberwanyo bweti n'obikula ogitegeera ekiringa omuntu yatandikira kumuluka enkadde ekya buli ewazi musembere ankukapa atandise naye gwe omuntu yatandikira kumuluka enkadde ebizibu by'emmotoka enkadde mugalagi tebamubba tandikira ku mmotoka enkadde anti aba agimanyi omanyi omuntu watandikira kumuluka enkadde abulawo katono okufuuka makanika ebisinga abitegeera agenda okutandika okugenda ng'akulakula n'agula empya nga tokyasobola kumubba ng'amanyi kanyo kagundi bwe kati ezikira buzikizi kolezaamu ddamu mpulire serefu ka ignition yako serefu ng'ate kyayogera kyekyo era makanika obulumuyita amugamba kebera wali ku serefu ye agamba makanika okukebera era nga kyekyo akolezaamuko naye nze nakasanga abantu bangi ku kkubo ng'emmoloka etudde omupiira nga tamanyi bajjayo sipeeya ttaya
atenga aludde nga atenga musajja bebaana baliwo e Kampala kati aji nga ataddeko bwati galubi omanyi galubindi ezo za era nze bwe ndaba omuntu wa galubindi mu jjaamu omwo simala gamusemberera tebamakutomera akutomera oh my god but my god ngotomedde I'm so sorry ayambadde suit asibye ekikoola ati yatayina kyamba this boy that guy I don't know how he was driving nayogera ebintu ebitategerekeka wonna naye bano ye babulijjo abategeera kyakola why hati basanga mujjamu nga emmotoka yagizikiriza mu Newton mweri olusi mujiya muddi nazikiza kati ne bazita natandikirawo nga tekuba nagamba jukira navaamu n'abikkula bonnet alabe emmotoka yebadde ogenda okujjanga eri mu drive kakati be baba galubindi ate okiwumbyewumbye obi aji abantu bagalubindi abo basesa abaana azissaako wati nalabire kanyalagayako ekambuzaabuza tulina bano zibano bweziti ate abayogera nakola bwati nakulabira wano aga kyambadde zaaki ondaba toyambadde nakyo kati ensi abantu abagimanyi siga nti abaana babakuze bubi baleke kusoma naye abaana babataamu omwana ne wabanga ali mu masomero malungi muweemuko akaseera ke bayita hard time omwana mukalubyamu ategeere ensi eno bwekola ki naye kakugimugondeza bugondeza you don't get everything that you deserve that you want and when you get what you deserve you don't get what you want noka bambe ku makuloni bagakuteerako bampe ku nyama ne bateekako nga tebikola we bityo ensi ekuwa what you deserve kyolina ofuna ensi kyekuwa si kyoyagala ani yaŋŋamba nti yatwalibwa mwana mu kyalo ng'ate bakulu ne basanga olusuku ne bagamba amatooke geewanise ettooke lyewanise abangi jangu wane enti mbwe ettooke lyewanise mbwe yega tamanyi nti ettooke balima kitooke ne kibala ettooke mbu ng'alowooza mu kyalo bagawanika anti omwana bamwawo omuwaaka namugaa where they grow tomatoes from nawandika fridge wanji where they grow tomatoes from nawandika fridge yenga amanyi ennyanya amanyi zibala mu fridge kati be bantu betu jenga kyama akati omwana bwakula bwatyo gwe nolowooza nti ensi eno nga bw'olaba Uganda yaffe bweri oba ogenda gisobola oti ate netali Uganda asobola okugenda mu kiyumba kati omwana bwati asobola okusimula emyaliro esatu tasobola kubeera mu kiyumba naye nga ate kati gwe mulimu omukulu kiyumba cash crop of Uganda labor export biyumba byonna cash crop miro twalimange mwanyi ne pamba wonna tuwandikawo kiyumba wakuuza what's the main cash crop of Uganda so kiyumba anko kapa wanna kanne bogenda mu kyalo buli olabe wali akayumba tebazimba akapya omwana ali mu kiyumba omwana azimbidde bakadde si cash crop tufunye cash crop empya mu Uganda kiyumba munanga alina abaana basindikeyo munnange bali eyo bweru bali mbiyumba ne bazimbidde nnyabwe ennyumba makiri bonna nze Uganda simanyi kyeriko goma nti buli nsi ino omulimu manti Brazil omulimu gwabe kulima mwanyi kati Uganda erina mulimu ki Uganda we are known for what nafuta namuka kwa coffee yali cotton tumanyi kidogo kiwa na Uganda yali ku mwanyi ku tobacco cotton ne coke koko wonyo gobali mo tawuni mako wano ewa nga mungi nnyo samulaba ko mungi nnyo sanko kwa ngamba mu Uganda katonda wange nakwa msomako Kenya ano wano nga tumuyinira nga bye tufunamu ki sente kati abantu bapapala bupapaze season eyo walima ennyanya oludako nalima obutunda luli nalima amayirungi nalima enyaga akati entanga uzi eriko sente ati abami akiriko sente aji anti Uganda butakola katale akali standard omuntu nanywerera mu ekyo olwokuba nti kibiri standard omuntu atagala ku kino na kino na kino na kiri so buli maka gayinanga ekirime kyawo ne bagamba abo bayina nsuku oba oyagala amatooke gende bagikaluna ononyaki nti taba bali be baba naye
buli maka ne kati wachalo kigamanyikiddwako maka go ganti ganywedde ku kino buli kaseera bava mu birala ate abaya akalimenta ngawuze nganda ne bagamba nti waliwo ezavudde ezindi yensigo wasigambi nga yakalimenye ngaga kati va kweye entangawuzi tena je kutwala eyo kati waliwo ate yavudde Kongo Zaire buli kaseera baba ku birala Haji used to blame awo natwe kwasani planning yanse batu planning abakulembeze national planning kati wano twabanga nente za fezi ne Nancy ze movement naye yente kunva teye pankwako yesingo kuoma era boli ente enzungu ojulia ne muoteno machi n'ekite kizungu nga boli enkoko enzungu kati twandinyoredde ku byaffe abantu balinde babitugulako olw'obuwoomi nga tunya ekidu what defines us bagambe yente eva Uganda ye nyama yaye nga ya beyi nga nyama nungi yes. Kati kyo ino okusomesa abantu ne bava mu eri ennunde y'okukalunda ne kakonziba n'ogiriisa bulungi n'ekula mangu olaba enkoko eyo gibayita enkoko eŋŋanda enkoko eŋŋanda nayo bw'ogiriisa ng'enzungu ekula mangu naye kikakuza empola mpola kugoba ne kagoba akanyenye enkule ne batunka hafu mailo namba akanyanye enkule kamu kakati ne bweka kwateredde enjala ejiruma ate oludde bw'okuggalawo butuusi ogenda ziggalira enkoko eyagobye akanyanye enkule eddakiikaaga egenda okakwata mutufunge ate ng'obudde buwungedde kuyingira kiyumba era esuza enjala nesubanga enjala ejiruma naye nayo giriise ng'enzungu olabe bweteegejje mu myezi bwezi eba nkulu ne bakanda gamba enkoko eŋŋanda tekula gy'ota obuti n'enoonya neetakula ne wali olwazi onjukiza ennaanansi yange nasimako ennaanansi nga ndi mu P4 yabala ennaanansi nga ndi mu P7 naye nga asirima ennaanansi yali emu nagima wakaawo naye nga n'abagenyi birajjaga ennaanansi amaanyi essaako mbuyagaana nga yafuka kisekererwa naye nga togiteekako ddagala saataako kantu konna obuwuka buli kuli nekeyampa kaali bwekatiyeko kigimusa tekwali kakati bali okutuziba amaaso bakulaga nti ensigo evudde egindi yesinga naye gula ku kigimusa osooka oyiwe mu kinnya lwakanga ensigo nnungi mbuulira ku kino ekyange nti kino ekyetaagisa kino kibe kirungi kola bwoti katulaba ne ku mmwanyi batandise bika birala naye ng'omumwanyi gwano olw'okuba nti yaawano yeegumira omusana robasta yeegumira buli kintu kati mwabadde mutendeka butendesi balimi nti emmwanyi eno nnungi naye bagirima bwe bati girime nga bwe wandirimye kolono kofi giwe kyoweeri naye kakati oleesa obumwanyi akasana olwakanga kakala kika kibi nnyo kyonnagwamu naye nga neeri esobola okukola ebirungi kati tunaayawula tutya kakaawa kali ke bagamba akalimu eddekende n'akawowo akalungi nga tuli mu kukyusa nsigo kitegeeza tujja ba tetulina kyaffe byonna byonna twaleeta bireeta kati gye bujje mu maaso tujja banga tetulya ttooke tujja bulya ttooke bino byebagatti ojja ba tulyambidde ensigo yaffe ejja kubula oli nakitembe musakala biveewo ng'olyambidde nga ly'ettooke lye tulyako gwe ddiizi bw'oliri owulya likyalinga liri bigenze bikyuka kandizi kawoomanga ako kandizi keddaka akatono ako kalina empooma yaako gye kawoomamu kalemera mukamwa sukaali ndiizi olw'okuwoomerwa kuli nga kalemera ne mukamwa naye kakati tokaawula oba olidde embidde kati olya ndiizi alimu amasandasanda kati byakyuka byonna naye nga nkola y'abawana beefudde abasomye ennyo simaya bw'osala fene ogattako ovakedo ate fene n'obirima lumu eno ne wabalayo fene eno woova kakati n'omubuuza munnange kiki kyokola wankwadde osomye ennyo kituufu kyolimu kati kibanyibulako eki embuzi kuba zino ezizaala obusatu ng'ezaaliramu akaliga bajja bikola kwegamba embuzi ezaala endiga anti kati wosangira fene nga balawoova gugatirira byaki ebyo byonna okulwanagana n'amaanyi ga Katonda okulwagana n'obuyinza bwe tukyafuna emitawaana mingi ekintu kya wano kireke kirimu nga bwe kiri naye yigiriza abantu nti ekintu kigendako ekigimusa bakifuuyira obuwuka leka kulowooza nti okuba kinnansi kirina obugumu mbu kyerwanirire tokikkiriza kwerwanira kiyambe ojja kulaba nga kivaako ebirungi
wano yanguziza endaggu ezo njagala kusimba ndaggu kanyuma kati ndi musimba ndaggu naye kansubire nazo zitaaga fertilizer endaggu waliwo eyandukidde eddiiro yange kati olaaka wakati awaawo eyiike eyo giteekemu endaggu bazigulawa waliwo eyandukidde eddiiro takusiriwaza mbuzifuna kiralwo endaggu naye nga nze mu butale siziraba ndabamu kati sikasiteeyo njagala ozibikira zimani balugu waliwo balugu waliwo kyetumula ebyo byonna naye yaŋŋambye nnyo endaggu nange akyalomu endaggu eriko ssente musawo wa kinnansi be babeera n'ebintu ebizibuzibu bwe bityo akubulira ekintu yansanze ndi mu kusambula kisaamu nange akatala yiika eno ogira akyalomu n'ogisaako endaggu ebuze takusiriwazanga abantu yandaze ebirungi ebiri munda takusiriwazanga abantu abalina amaduuka g'embazzi amaduuka g'embazzi embazzi ogimanyi Axe ene yas manyi nti embazzi kati ffe embazzi eri ewaka mu kyalo yali yajjajja wa taata olimba yali yajjajja wa taata Semayiri Mivule paka gye mukyalina kani ngamba bano abasuubula embazzi nga buli agula tadda buli agula embazzi tadda agula muyini ate kali bajokyeramu ekyuma muyini nga gwa kyuma n'ataddira ddala ne bweyitako oluyiira ne bwejjiira mu nju anogamba ono anaagaggawala asu oba example zo zijjawa omululu alina edduuka ly'embazzi n'ogamba naye ono ategeera bulungi ng'aliteekawo eriawo asuubula mbazzi ate ku kyalo teri muntu amma mbazzi mpozi ng'era mwewala naate yonooneka eraga gimuwe ogizza kagambo kamu bwe mumala nno ng'ogizza kyekyokka kyeboogera ekyo naye toyinzaga nti ntro gyonoona enoyonooneka ng'agikoze ekyo bw'omala ogizza kyekyokka kati endaggu ngiveeko endaggu eno osooka kunoonya maka ameka gosaagali endaggu kati abadde agigga oziguze baani kanze kennyini kati omanyi nti ate ojja zivuganga ng'ozizza mu kyalo endaggu ate nsitunda mu kyalo anti be bazirya ojja olima luddawa mpijaawo kati ate ojja kuvuganga ng'odda Masaka ekifo ky'ovuga emmoloka ng'ejja eno Sembabule mubali endaggu kubanga eri mu kyalo twaziryanga abasajja baba baana balogo oba ajagala kunguza nsigo osooka mubuuza abasuubula endaggu baliwa yaŋŋambye endaggu ebuze katale ebintu nze byendaba kati abantu bibattanidde greens nakati ebyo bigundi katunkuma va kuzina entula ennene katunkuma mmanyi tumulira n'okuyaya wasitanulaawo obwo bukatunkuma abantu mbwe kutiya erimu ssente empitirivu aji lwobulimye lwakulaga mbwe kutiya yanusu abantu bategedde obulamu aji lwobulimye kakaawa bulungi aji anti okumanya abantu abasawo batuyigiza ebintu batatya tuliisa mululuuza era kati wabulayo ebbanga ttono nga ku mmere bino byowoza njaga greens nga bikola bya mululuuza abasaka akaluluuza anti ko kakaayira ddala bulungi si bintu byakwemoolamoola awo njakayengangaankanywe njakayengangaankanywe ate omwe bannayuganda bakoppa kali ne bagamba nti wali woteri yawali anti ka greens kaluluuza omanyi nti bagendayo nti akakafumba bulungi kale ate kaboyiro twayigaawo kati tutunyayo tuva okulyawo awo nateetaawo bo bafumba kaboyiro era kekatutyo kaboyiro temulwadde kabutto konna ebintu byasinza okukolako kampeyini bidibe sukaali ne butto era bisajja nnyo gguma okutuuka bakubye sukaali ne butto banne balwanye kiringa basafu ate wataddemu butto n'omuganga kati ono akola butto mwagala ffe kiringa ddagala ly'amaanyi g'ekisajja buli akeera ku makya masturbation ekyakugamba olwobwa bakimanyi nti abavubuka bakikola nnyo mubuvubuka buli atunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja wakikolako wako masturbation bwe buzibu naye ng'oli alina low testosterone levels talina zinc talina potassium talina iron ezikola bakubuuza kimu enkwasa ezo naye teri abakazi bo tebalwala nga siwe eddagala ly'amaanyi g'ekikazi wali endwadde nga yafefeka endwadde nga yabasajja amaanyi g'ekisajja ate ag'ekikazi bamunyaye tebessaako nnyo maanyi fe abayagala okukakasa abeeraawo anti nabo
omukyala alemedde mu Kasanvu alimizibwanga ali mukyala akola ki bannabukalu abatagenda wannabikande bantu bonoonefu kuno kuva dda twabeeranga n'omutamiivu ku kyalo eyo bakuba sijja kwogera linnya lye bambi abaana be bakulu ate babuvunaanyizibwa kati bali Kampala naye ng'omutamiivu oli ate bambi nga mukazi we tanywa mwenge kyokanga yaanywa naye yaddanga ssaawa awo nnya ng'alina akayimba kayimba yakatandikiranga eri ng'oluggi gye bawetera mu luggya abaana mwebake mmekete nyammwe bwe muteebake nameketa nga buli mwana yeesega yingirawo anko nga bakakwayimba akayimba buli bwatambira kasadde ekiro ssaawa zaawo 3 abaana mwebake mmekete nyammwe bwe muteebake nameketa mmwe kati nga buli aliwo alina okwesega obukulukulu olina kuyingira kisenge taata amekete kibaba abaana abo babeera mu maka nga muntu omwenge gwamujjako babonaabona nnyo balaba ebintu abatudde awo nga taata afuka mu butaasa atunuze eno mu masiyaani ali mu kufuka twalaba akavidiyo ng'omusajja afulumye emmotoka afuka ate ng'afuka munda ate yakyuka ate n'atunuza eno nogafulumidde kiwandifuse twabanya ekisenge ekyatumira emmotoka ekisenge kyatumira emmotoka kitya kavidiyo tewakalaba ekisenge kyekizze kavidiyo emoka yatumira ne baga ekisenge kyatumidde emmotoka ekisenge kyatumira emmotoka naye yali avuga ali ataddeko omulangira Segamwenge naga ekisenge kyekyamutumidde anti era simanyi lwaki kawunyemu oyo simanyi oba n'abapoliisi bajumbize bakunywa anti banywa kawunyemu oyo buli luguudo nga bateekako bino ebiggwa nga basolooza loole z'amatooke n'omusenyu na biki kubanda baze basolooza ebbiri kawunyemu teyeetaaga kuva ku luguudo nanti aje kawunyemu yali munne aliwo omukulu omwana w'omukulu omu mbu kampani z'omwengeze za complaining nga ziwa omusolo munene mbu gwali entambula yaagwo ekendedde nnyo walonya bagamba mbu waliwo omwana w'omukulu yali yeevuzeemu yekka n'anywamu anywedde bintu bye omuserikale n'amuyimiriza enkeera taata akeera agamba biveewo kyamaani w'okukyalo eyo entinda kyamaani w'okukyalo ayinza okulagira biveewo kyalagira abategedde bategedde waliwo nno yali ataata miira gwe baakwata nga yo olulengera ekiddo nga jjayinta labuusi salaamu aleikum nga myufu zino ez'omujunga olulengera kyokka nga anywedde muzibu olutuuka haji mugirewo haji agende naye bamugwamu luvannyuma yaga naye haji waayita wano ng'agenda atagala emmoloka egenda egira nomu ne bamugamba ojja ku haji kawunyemuko haji kasaka n'akatwe kapya yasooka agamba oyo akumpunyisa mwenge namuga katuteekeko akapya yawunyamu bw'ati n'afuwamu ne kaabika kaayitawo agamba haji oba n'emboozi oba n'emboozi seeso omusajja nga biteekako entalabuusi nga bwanywa omwatako entalabuusi nga wanywa omwenge kwaba n'ekizibu nnyo omuntu ng'ataddeko entalabuusi nnene bweti ate n'omugamba mbu ate wunyamu akubuuza oli mulalu ate mpunyemu ng'ate tuva mu dduwa bale mugende kwanjuka gye mugule essimu ennungi basangibwa ku Ivory Kigi 19 ku 07 74658595 aji nga tuvudde awo tugenze kwano amataba wabya Natalia Ozi yagambye nze siri munnabyabufuzi yabadde nayogedde bulungi naye lwakuba buli muntu oba bw'oyogere yabadde ayogedde bulungi statement yabadde ennungi okuva emabega ng'era akiikiridde bulungi abasuubuzi naye simanyi bantu kye bajja kantu ako kasiri munnabyabufuzi ate nga ali yesimba ku bakansala namukuba akalulu ne bw'oba teweesimbangawo mwami Salome omuntu omugezi yenna omutegeevu omugunjufu olina okutegeera bye bakufuga wankubadde sigga okulembera bakulembera ffe kati nze bankulembere bukulembeze asimanyi bankulembera batya kyekitegeeza ebyobufuzi wankubadde sirina kifo mwendi n'ekimu buvunaanyizibwa bwange okumanya teeka linnyigiza n'olinkolako
kakati omuntu agasimu na yafuza anate yagamba nti ne constitution isoya kusoma mu yadda line tebinkwata kondi musuubuzi kati ade bagamba abantu atali yayokeza ona yadda yogedde bulungi mwannyinaze ne kati bwe batoli mu nabyabufuzi yadda ate ngonyonyola ate Lukwago mu nabyabufuzi obojjidde ki kati yadda yinagenda binyonyola faaza Anatalia Ozi tubiteeke mu mikono gya Katonda babo gatwe mu nabyabufuzi ano binyonyola Lord Mayor Lukwago mu nabyabufuzi basi kutegedde ensi yonna tulina kuba bannabyabufuzi kubanga bakulembera ffe oba oyagala oba toyagala bannabyabufuzi abo be basalawo bbeeyi ya sukaali yasalawo ebbeeyi y'amasomero yasalawo enguudo ezinaakolwa yasalawo sabbuuni yasalawo amalwaliro eddagala gye liraga kakati byotaliimu kakati gwe ngoga be bamanyi awo waka wenabye misege wala ona yadda ayogedde bulungi era nga mulaba ayogeza nnaku kubanga ekituufu Natalia Ozi musuubuzi ebyo talimba ebyo byamasimu abiruddemu ng'era gaasuubula tali mu kweteekawo ng'abalala ate bagenda okutandika oganda abasuubuzi kati gavumenti eneemanya atya bano kuba kati ekiri mu maduuka kati tuli mu dduuka abantu bana kati ate olaba bagenda compensating ani kati olaba bano abakulembera abasuubuzi bali mu kuwandiika bali mu kuwandiika baganda baabwe bakojja banaakulya obusuubuzi abanjambi abantu bonna bagenda kuteeka ku layini kati ate be bagenda okuleeta ate abatali basuubuzi bino ebyokulubwa abayimbi ssente simanya mu covid ng'awedde biki abakulembera abayimbi abasinga obungi bateekangako baganda baabwe leeta fayiro yo okenda okutuula bwoti obuuza omusajja gwaliwa nvudde Masaka eyo naye anti oyo sekuritale wamwe munankani wange kati bintu byekiralu bwe bityo kati nakakati bye bigenda okujja etegeeza omuntu ono yakosebwa ayinza obutaganyulwamu bakikwate bulungi gavumenti ekikwate bulungi buli muntu bamale kulambula edduuka lye wabadde akolera ate kati banaalya kati leero asuubuzi beekalakaasizza bagadde amaduuka mu kibuga okubalirira nze nkiwagira bambi bafiiddwa obedde olaba omuntu n'omusasa engoye z'abantu amasimu bikikwego kibayita embeera y'okwetandikawo okufiirwa kapito bw'ati omunene bw'ati buli omu mu sayizi ye mu levo ye yalumiddwa kyenkanyi gw'olaba nga yafiiddwa obukadde 5 bwamulumye ng'ow'ebisatu kubanga naye yebadde obusobozi bwe babalirire kubanga bebazi omukoka teyazze nti kyejjira oyo mukoka be bamuleese nga gavumenti batya bebazi b'emyala ate nga mwali mu kuzimba mwala anti kagukulukusa amataba gabadde gabeerawo mu kibuga wali walaga agabooga ebizimbe ne bijjwa ne bituuka waggulu ku mwaliro ogwokubiri baali babirabyeko ebyo netwawona abantu butafu kati yo gavumenti nga bwegamba nti nno si bwe bakikoze nti omwasi we kati bazibukule omwala baguleke bizimbiddwa bimenyebwewo bebazimbyewo bino amu byazimbawo babimenyewo kati babimenyewo tulina enkuba etonye tulabayo ekizimbe ekinajjula naye n'abasuubuzi gubasinga batya aji Lukwago wano ng'akuba enduulu ng'awoggana bebaga agenda kuwugiramu ogenda kuwugiramu bennyini abasuubuzi atwalere bagamba batya omuloodi ogenda kuwugiramu kale leeta eryato owuge naye anti oyagala kuwuga eyambala swimming costume ojja okuwugiremu oyagala kuvuba kiki alwanyisa enkulaakulana efitina ekuli musajja mukulu kuba nefitina bwetyo musiraamu munno omuganda atwayigaawo abaganda twerwana akati mu nnaku ntono baddukidde wassalo ate be bali mugamba hama otutta neŋŋamba kati abantu baakula bati teri yali agaana mwami Hamu kuzimba mwala naye ze ensonga zange zaali 2 ekisooka pulaani oyiseewo okugufuna who authorized it yakkiriza pulaani yewo ogiwaddeyo mu KCCA plani y'omwala n'egikakasa olaba
kanse jabuzi kayumba kakubuntu kozimba ku poloti eyo je wagula nga tolina polani ne bawamba abaana n'ennyondo ne bazwa ne wirubalo naye kakati ate ku kino ekifo ky'abangi mu tawuni wakati ate ekinene ekyokubiri bwe wabaawo ekintu ekinene bwe kityo nga gavumenti egenda kigaba eyo tenda abantu bateekayo okusaba kwabwe yawangula baani ne babidinga yawangula baani ekimali sikirowoozangako abantu bateekayo okusaba kwabwe abantu ne basaba ne balondako pulaani esinza obuki obulungi yavuganya z'abaani ndowooza owulira banye nga mulwana enkulaakulana bakama baffe nga mulwana enkulaakulana ebadde tumaze bayirawo wabulayo ate kino tawa nti kino kiti emmotoka eyina amaanyi isya nakani kamenye emmotoka eyina amaanyi mangi so abantu babidinga ne babisana naga pulani yono yesinze olaba emmotoka za gavumenti n'amapipiki ebikaddiye togenda bugenzi gula balanga abeetaaze ne mujja ne muvuganya n'osinga businzi n'ogitwala naye ate omwalo gw'empuli ogweliko sima acres mmeka kakati muteekayo mwenna okusaba muli mugagga w'e Kampala yenna ayagala naafuna omukisa n'omanya nti Saloomu yasinze gwe baawadde yafunye ettende eyo z'ensonga zeezo naye teryagaana mwami Hamu kuzimba mwala teri gwe gutalabikira bubi okuggyako ng'oli muzibe gugulabika bubi naye ekintu kikolwe mu nkolo entuufu tugoberere amateeka tuleke gamba nti atwale butwazi si bwe kibeera amateeka gano apulayinga kwa munaamu taata wa Kalo omwanya afidde wa Uncle Brian White asaba bwenkanya mba kusimu yange eyo Samusanga namulaba obwenkanya nanjogerako naye ansonga zino ajo adde ozigoberera mbadde mulaba naye byankwasamu obusungu n'embyesonyiwa kubanga taata omwana gye yagenda simanyi omwana kyabadde akola wa Brian White ndabanga abamanyiganye kuba taata naye yennyini yagamba ate nenyingirako awo simanyi baŋŋamba ate kati soko jemu engoye zonna taata bamulawula sompe ko esimu ndabe nna jamu engoye zonna jamu nanda weya taata w'omwana kitegeeza bamusawula seza wadde ebikolebwayo nga ne taata abimanyi kati byasobye buso toyinza kukeera ku makya n'oga nti ne banzijamu engoye alina ogana okumanya nti ate tobimanyi byatabuka butabusi ebyatabuse butabusi Brian White bulijjo musawo wa kinnansi mu kitabo mwali ekiwatwala baso Uganda eddagala lyayo simanyi agimvaako certificate agiina mwe mutuuka yeeyo mwe bamawulire agimvaako sina kyemmanyi muto wange alina certificate kyokka bulijjo abasawo b'ekinnansi ne lwakyaliwo omukulembeze teyagenda Brian White gwe yabuuza ebitabo bimumanyi lwaki bulijjo tagenda mu basawo b'ekinnansi n'abadde agatta wangi abadde alinawo ne road Krishna yenki eyo n'abayindi nga n'abakolako abetagoba ssente abayindi empewo zaabwe azitereeza nazo nga atereeza empewo z'abayindi muyindi ye Brian White mu Italy musawo muganda okuva e Italy musawo muganda okuvawa okuva e Italy ati Brian White mu Italy kati naakola ki ali ku kyeyo era addanawo n'ekiggwa ky'Abakatuliki nga ne Maria waali waliwo empuku za Lumbe Ttanda anti waliwo omusawo w'ekinnansi ayeranga ku TV naye ewamu yeeyita musawo wa kinnansi amanya malala ate ku TV emu yeeranga pasita bw'omulemera eno mu by'ekinnansi akubira mu kyaki waali waliwo omusawo w'ekinnansi ng'alina essabo ekyengera nga ewamu yeeranga nga musawo wa kinnansi bw'ajja ku TV ate pasita tebamulaba abantu tajja ku TV mugezi erinnya eryalanga ki ddala n'eri ddala jajja mutuula kunga okuva e Bugangayizi ebyo bayawukana ne ku TV eno mulala
ne bannayuganda nze kyembagamba mutegere nti ensi yafuuse teyina mirimu abantu bagetetenkanya nnyo okubba mugezi waleeko mubuuke mwebuuse beerako omugezi mwekake mutegeere bannaye sente okuziwaayo bannaye sente ng'emenya salomu sente zimenya naye ogabula oti ate bolowooza binaatereera omuntu n'omusanga mbu natutta obukadde 3 mbu ate babuwa omukisa bamunaaze ye ate nga mbufunye omukisa olwo mbangu yina ate onaaza ki musumba onaanywezeemu tonyweza zikola amagoba tonyweza zireke tonyweza hajja tegeere ennusu ye agaye tonyweza zireke tonyweza zibana esente engeri gyenzaagalamu nga nzifunye sirulunkana zisinakwata naye zookutte kezigwa mu ndyanga okuneesimattulako oginyweza katonda wange omanyi okunyweza sente ennusu nagyo nno kikulu sente olumu nnyangu okufuna abamu oyinza n'okuzironda nayo zinyweza kyo okukusanga ng'omwaka guno ozirina n'oguddako ne basangwa okyayinawo ate oyaba gaba nti mugundi mugezi yeekuumiddeko sente sente wano omuntu asobola nozisikira asobola n'okutunda ettaka lya kitaawe najja nazo wano mu kutiya bye bagamba gundi taggwako sente oyo omusajja mugezi awulira yazifuna naye ng'ate ayagala ffena tutegere nti yafunye naye nga saamukunyumiza eyafuna sente nga buli omu agamba walolabyeko ku miliyoni 10 nga ggulawo buutu 10 kibabwa ekiti salinga mu buutu olwava mu banka yajja nazo emakindi kino kye 10 ky'essente bwe kiba omugamba ate ngenze ntya ng'akusobolerako emitwalo 2 nga naawe okola ki kati oba okyatule ng'olengera agenze kulambuza mulala 10 kya sente kibeera bwekiti muganda oyo musajja muganda ky'essente kye kino 10 ng'akirina oyo n'ogenda najja n'alambuza omulala 10 waaye beka ku 10 kya sente kirabeko kyekyo n'abikkula buutu n'omugamba nkirabye gamba situlamu 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 10 kya sente ziba zizitowa tumanyi kaakali booyaga sente weesesaasa zizitowa bwezi kibulijjo olabe ng'omune ofunayo ekyoja mu miro banaye tetugala sukkaali olunaku lwaleero katubeerekereze mangu emboozi bwetyo bwetambudde agi interview ewedde tusameka tumaze twakatandika tujja leero ate tugikutanya saa 12 aji abadde bize ate kabambulango byebyo musibe bulungi mweraba tugateka mbulango lwami ntabi twali tugyetaaga ekituufu nga tugyetaaga ajjo abadde bize manyi olumande hawampa olwamande lutambula ate ngenze kuziika nga bitalo mwana asenga wange yafudde kati nga nyina okugenda okuziika musajja bamukubidde akaji bama wa Uganda babi yakubidde Isima Lubega yamwogeddeko ekibibi eyatunda Isima Lubega yatundanga ekibibi era kati Isima Lubega atusse baba kyemmaka takyakwatadde essimu wamaanyi babi yamwogedde nasooka okuwulira eno abagamba sukaali tanyoga gavumenti emuganya okunyoga naye manyi weyagambye nti kanteeke enkumbi wansi ngagamba kyalo Isima kansooke nteeke n'enkumbi wansi bannanga amanyi bwana Medi gampedde buno obwavu gavumenti bwereese ndi wano mu nnimiro ekibibi ngaali wano kupa complex avuga sipeeso yabeeranga mu kibuga nga mugezigezi nembu kansooke nteeke n'enkumbi wansi bune bavusibula banga ndi wano mu nnimiro ekibibi naye ndi mu ntangawuzi simanyi enzitwala ogenda okugira okuwetola ng'omulaba atudde mu kasipeeso ke baze musibe bulungi ajo ojja kunyongera emboozi tulemere wali je bijjako ebintu tugende